Abakazi bangi nina omukyala gwe nalabye ng'agamba babakodesanga mu bandi. Omulala omukyala ng'ayogera omukyala mukulukulu akuba sina katambi onandika kulazi. Ng'agamba babakodesanga mu bandi ekirindi oba ali bweru. Sibanyi ndeka kojja. Naddala kali. Tyaba sasa kirabika mutegedde. Naddala kali awangaire eyo bweru. Mulabanya abeera nnyo ku live. Alabika kadama. Alabika kadama. Kuba yagambako ne Kasuku angobe. Yagamba Kasuku lwaki kyazo oyo omusajja era Kasuku bino byonna byava ku mukyalo oyo. Netali muno. Bange bigabo byayogera singa bamukwata. Kadama. Munange nalabye ng'alaajana. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Hi lovelies, welcome to my YouTube channel, Joanna Sasira. Yanga show digital love life. Sibira muri bulungi, so komyone kojja kabaya. Kojja kabaya sababuza nnyo. Ngoli serious nabagamba yino kujja kabaya. Byayogedde then bagamba abakazi babira bagamba tufunya atukiikirira ngo wagira nnyo abakazi. Anti tibanafu. Tetwerwanirira. Siyinza kudda ku bamaanyi. Nina ku defendinga banafu. Banafu. Ne bweba government, ne bweba MP. Teri MP alwanirira bali bulungi. I know. Ayina kulwanirira banafu. Naye kojja banange okoze sente nakuzoka tebe mu motoka. Buli kimu ogenda kitunda kumpi. Oli mu motoka ennaku zo. Ate munaye situunda moloka. Wasoka kutaka. Wasozo. Naye bannange. Sozo musajja mugezi nnyo. I know. So bwavaayo ate ngenda okulaba ennaku zino ompulira bondi. Naye kye nalaba ewasozo eyo. Olunaku lwe nagenda ewasozo oyo. Nalaba manyi sozo bw'aba alanga ploti ey'akakadde. Gwe obwongo bwo ofuna kyakakadde. Naye natuuka ewasozo nga bw'okwata miliyoni 15. Omugulako ettaka nga ddene. Ate n'obaako ky'okolerawo. So kati ffe tuwulira nti ploti y'akakadde. Obwongo bugamba nti kakadde naye abantu wasozo tebagula ploti emu. Bagula ploti 4, paako 5, paako piisi 10. Waliwo n'omuntu amalawo estate yonna. Namuga nti piisi zonna zimpe. So kya inspiring nentuka n'okugamba abavubuka nti mwewale nnyo okukola ebyobugagga by'omulembe gwammwe. Mukole ebyobugagga eby'omulembe ogulijja. Nti ebiseera ebisinga abantu balemererwa okukola ebintu bye basobola mu maanyi gaabwe. Ne balinda ebintu ebitali mu maanyi gaabwe. Abantu bonna abasobodde okuwangula mu nsi nasaasira abasobodde okuwangula mu nsi bakoze ebintu ebijja mu maanyi gaabwe. Abagagga abo bonna boolaba. Omugagga tabeera ku competition ng'akola. Akola kiki? Abaavu babeera ku competition. Ate omwavu apulaninga okugula ekintu ky'obukadde 3 ng'ate asobola kya miliyoni 4. N'akadde wange ekyasatu takoze eki. Takifunye. Kakati ne mbuuza omuntu nga bulina kokera n'okola. Kiki tolina ploti ya sozo? Nti kiki? Ensi ebadde ki? Ebadde mu lutalo. Kale mbeera mbi. Gigule bagitwalire eyo omukazi nga nti nagula mu sozo kapodi akakadde kaabulira mu buno. Lwaki olinda okugula miliyoni 10 nga tokoze eki? Ate kimanyi otekako nampola ebintu ebimu. Ofuna akakadde n'otekayo. Ofuna emeka n'otekayo. Nebiwera mu by'okusaaga. Tugamba abantu balinda ziwere mulundu gumu simanyi kibaawo abantu beesiba ku bintu ebinene ayagala kompitike n'omugagga tomanyi ye gyavudde tomanyi diruzi zange n'osanga omukazi asuddewo omusajja amwagala nti ye tamwagala kyokka asigadde mu bbanga omusajja gw'otayagala sooka obeere naye osooka ofune gw'oyagala ono omuti bw'ofuna gw'oyagala ku Mande ono omuti olwokubiri. Takamba abakazi omusajja ne bwajja nga talina maaso ng'akwagala sooka obeere n'oyononya alina amaaso olimba kati era abakazi ekibakuumidde mbuwuulu nasaze abakazi ekibakuumidde mbuwuulu todde eno gwaya nti bw'otandika n'okiikira eno nedda si kukiika abakazi mbagamba oba abavubuka
nze nga ntandika okuwasa okubeera n'omuntu gw'otayagala gumanya ekintu kyo bwe kibeera naawe tebikola mu bufumbuze Doreen nga nakatandika okuwasa nawasa omukazi baneiba bonna ne beewuunya baga nti amulonzeewo era twamala ndowooza ewiiki nga bbiri nenfuna omulala gwenjagala ne muga nti gendako ewamu kisibirira nga sina mukazi nti onzize ebintu by'ekisiri mbu omukazi simala noonya mulungi abakazi mwenna mbagamba oli muwala mulungi tolina yadde omwami asobola okujja emulago kugamba bantu ku kitanda nti ono ye mwami wange abantu abakwagala sooka ofune omuntu gw'otayagala onoonyezeeko gw'oyagala wadde tiipu so mbeere n'omuntu gwe saagala nga bwe nninda gwe njagala nga bw'olinda Doreen ntogezangako mu bulamu abantu bonna abafumbo oba abafumbiddwa babi mu maaso tebategeerekeka kakati gwe genda ku bbaala ekkololo abayingira bonna balungi kati keerako ne mu katale Nakasero olaba abanunayo endagala tebategeerekeka lwaki mu bulamu bw'ensi buno ng'onoonya okuwangula ng'omuvubuka ng'onoonya okuwangula fokasinga nnyo ku by'otayagala naye ng'obiinamu emiganyulu kubanga n'omukazi gw'otayagala oba omwami gw'otayagala tomwagala kituufu naye alina byaggattako okitegeera Doreen tonjagala mbeera naawe mu mukwano tonjagala tolina feelingi zange zonna naye nazimba enju ewammwe bizinensi yo najongeramu emiliyoni 10 okitegeera emmotoka gy'ovuga yange lwaki gwe tosinziira ku ebyo byekkolera n'ogamba kamwagaleko biri omwami wange simwagala ku mutima naye okusinziira kye yakola bizinensi yange sijja kumuluuzinga kamwagaleko ekyo buli we tunalowooza nti onoonya mulimu mulungi mbulamu osobola okukola gomanyi Doreen abantu abali awaka abaana ab'obuwala n'obulenzi abalinze emirimu emirungi babakubire bangi nze balina mu inbox waliwo ng'amaze graduation agamba munnange na graduate nze kati noonya mulimu negutambuze mbadde nsaba onoonyezeeko nze munoonyezeko mbukubanga loza na connection abantu ennaku zino nga banafu kati sooka omubuuze nti kano akantu koolaba nkola bakasomesezaawo Makerere gwe sooka omubuuze nti nze Doreen nasasira ndi mukazi muyivu era nasoma kino kyenkola wano mu kantu nakisomerawa ensi oyina okuba ensi oyiteekeddwa okuba creative ng'ebitundu by'ekyama bisituka teryabikutteko ge mazima nina omuvubuka yajja mu inbox yange mukugu mu busawo n'aŋŋamba kojja mbadde njagala mulimu oba osobola okunfunira eddwaliro ne mugamba nedda omulimu weeguli jangu twogere ku ofiisi omuvubuka najja ku ofiisi nandaga empapula ze yasoma obusawo yandaga ebintu bingi nga bwabinnyonnyola mu lusawo ze saasoma munnange nga mugamba ekyo ekiriwo kimanyi nti omulimu gwe nina gw'ogenda okukola zino empapula sooka ozisse ebbali nina mukwano gwange yatandiseewo okusiika capati ebunnamwaya talina muntu gwagenda zisiika naye kubanga nabadde naye kiro era omukisa gw'olina sigulabanga keera ku makya mukande naye capati empapula tezivunze tunoonye kojja omusajja nga capati aziwulira ku capati nga ayagala kale yatula abale zifulumye naye nga takanze tasiise ebitabo bimuli muki kubulya nasaasira abantu bonna beweegombe abantu bonna bemwegomba waliwo gye baatandika basooka kukola biswazi bashimba kalungira bebitiibwa mwe bali avuddewa n'endongo abakazi bangi nina omukyala gwe nalabye ng'agamba babakodesanga mu bbandi nalabye omukyala ng'ayogera omukyala mukulukulu akuba sina katambi onandika kulazi ng'agamba babakodesanga mu bbandi ekirindi oba ali bweru simanyi ndeka kojja neddalamutyabaasisa kirabika amutegedde nedda akali awangaalira eyo bweru mulaba nnyo abeera nnyo ku live alabika kadaama alabika kadaama kuba yagambako ne kasuku angobe yagambako kasuku lwakyo kyaza oyo omusajja era kasuku bino byonna byava ku mukyalo oyo netali muno kubanga ebigambo byayogera singa bamukwata munnange nalabye ng'alaajana nalabye ng'agamba babakodesanga kirindi so abavubuka mukimanye mwagala embeera ennungi
omuntu yenna anoonya entandikwa tebaginoonya mu kyoyagala entandikwa baginoonya mu kyotayagala naye nga kisobola okuvaamu entandikwa akandako kategedde kakati Doreen Sasira abakazi mulina okubagamba kino kyoli leero tokiri lwa abasajja kino kyoli leero okirimu lwa kuyayaana kuba bulungi okutulwawo ntekyegeza tolina byakkola eriyo omuntu akusaba omulimu ng'asiba yeebasi omusajja oyo namubuuza ekiganya okusiika capati kiki kuba ensonyi bwe zaamukwata yaŋŋamba kakkubire ku makya kakati owa capati n'ankubira ku 12 kuba yavaawo tukanyiza 10 abe nga atuuse omusajja wa capati ankubira ku ssaawa 12 kyomusajja aliwa oli mukubira tasitula okuva olwo taddangamu mukubeeza message nti anoonya mulimu okitegeera ndoza yeebuuza ku mpapula z'enkula ze so akantu ako kali motivational abantu bayinza okukalabanga akatono naye njagala okugamba abantu abalaba live temunyoma mirimu obwavu si kikula kya muntu buli muntu yenna asobola okukeera ku makya n'afuna ssente naye okufuna ssente okufuna ssente osobola kuzifuna ng'olina entandikwa Doreen ekikumira abantu bonna mu bwavu kubula ntandikwa entandikwa tefunika entandikwa bangi abagifunye nga babawadde mpe bangi abagifunye nga balina biberekereza bagifunye bafuna looni naye lumu wabagaana okufuna looni asinda gaana abantu kufuna looni obanawulira bubi tosobola kugaggawala nga teweewoze tosobola kukyusa bulamu nga teweewoze yadde omuntu yaddukira ku kya banka naye omuntu ne waba alina botiiki wetaaga ogende owa botiiki omuguleko essaati nyakuwa 2 otegeera ne bw'oba ozimba sayiti weetaaga ow'omusenyu owa hardware akuweerezeyo obusobo bwa semiti 10 omusasuleko bwa nsawo 5 kakati abantu bonna ekibakaddiiriza mu bwavu n'abavubuka okulaba nga tebalina kye balina n'essimu eryandaazi zikazizike kwe kubanga obwesigwa buba buze tosobola kukyusa bulamu nga toli mwesigwa ne bw'oba mukazi gwe ng'omusajja akukwanye omulagirawo obubbi abakazi ne bagamba oyogera kino gwe teweetunda toli malaaya kiki ekikweyisa ekimalaaya okusabiriza weererejja tuli ku first date ntinza okasajja ako tokanyongera nze n'okugyamu olwo olubuto bwali busungu nze kwana bukwanyi gw'ogambe oyogera biki nenjogera ebintu bingi ku first date olaba ekifo ekitali kirungi gwe olaba waitress nti ali siro kyegeza olina gy'ogenda ne bakwanguyiza okitegeera tugamba abakazi nti bw'oba onoonya omuntu omutuufu sooka obeere omutuufu omuntu yenna omutuufu tabulwa kituufu omuntu omukyamu tafuna kituufu abantu bonna be mulaba n'abafere ababba abazungu golodi ne bavuga amamotoka ag'ebbeeyi be mulowooza nti be bagezi be basiru abasembayo omuntu akwesiza akwadde $5 oziridde ozibbye bw'aba asobola okuwa $5 ng'akwesize kiki atasobola kukolera gwe ne weeyita omugezi neweefiriza omukisa tukooya abantu okujja mu bokisi bwaffe nti omukazi oli mu bufumbo omukazi najja ku WhatsApp kojja omusajja nkuba takyagula mmere waka ne bwe mugambako asiba ku mayirungi omusajja aleeta mikwano gy'embuliri bwange kati kojja nkole ntya oli musiru totegeera ebyo byonna bye bakuyisaamu oyagala kukole ntya olinda bakuggyeko omutwe ekiwuduwudu kimbuuze tikojja nkole ntya omuganda agamba nti naakola ntya tabulwa bw'akola ewantu w'otalina mirembe funa solution y'okuvaawo nonya emirembe ebintu biri mu nsi ebintu biri bibiri abantu bye balowooza nti babiinako amagezi naye nga teri muntu abiinako magezi biri ebintu bibiri obugagga n'emirembe teri abiinako magezi teri amanyi bwe babikola wesanga bwesanzi nga ofunye obugagga ojjanga nti obugagga buva mu kukola kituufu naye n'abaavu bakeera kukola ate ne bamenyeka ne bakola nnyo golowooza poota akola obwa poota ku apartment nyini apartment ye yamenyeka nnyo singa poota obugagga ffenna tubwagala n'ekisa kya Katonda emirembe njagala abakazi abali ku love life kuba abakazi bakulaba nnyo emirembe giyinza okukubulira mu bufumbo ng'olina gifunira mbwa singo maaza muleke kweteeka mu ndowooza era n'abaami nkibagamba
temwetekanga mwendowooza nti emirembe giri mu ekyo ekigikumazeeko okirinda. Osula obonaabona ozadde mufumba abaana 7 tolina mirembe yadde obwongo bugamba nti nve mu bufumba abaana bange mbaleke munnange nga wakava mu bufumba emyezi egi abaana bagenda kufuna visa ebatwale Canada. Munnange bintu bya Mukama. Omusajja oli mu bufumba omukazi akuyisa bubi. Omukazi takuwa kitiibwa yadde. Omukazi takumanyi nga musajja. Naye gwe obwongo bukulemeddemu nti omukazi abaatugatta banaawulira batya? Abaatugatta e Lubaga. Abatuuze banaawulira batya? Kamba buwulire. Bingi bye musirikidde mu bufumbo abamu bafudde. Nolaba omukazi ng'akaaba yaziirana. Abamu bafudde. Nolaba omusajja akaaba yaziirana. Naye ng'ekiviiriddeko omuntu oyo okufa kivuddeko ono akaaba nnyo. Kika. Abantu bangi bookyalira abafumbo mu ddiro nga baseka bakola ki? Mu kisenge ne balwanagana. By the lwaki osigala nga tolina mirembe? Lwaki osigala nga tolina mirembe? Tegezangako obulamu bw'ensi okuzannyira ku mirembe gyo. Mpaawo omuntu gw'olina kwesiga mu mirembe gyo. Bagamba emirembe bwa bbeeyi, emirembe expensive. Emirembe kintu kya bbeeyi. Kintu kya bbeeyi. Emirembe kintu kya bbeeyi nnyo tegizannyirwako. Ate omusajja takuyisanga obubi oba omukazi n'osirika nti otya. Nina omukyalo omu gwe nalaba bamuyita Mirembe Bedding. Siza kugamba byaliwo naye okusigira ku kifaananyi ku story eyo. Ne kati bakyali mu kooti. Bw'abanga Mirembe byayogera bye yali ayitamu nga bituufu. Endulu gye yakuba yamukolera ebitundu nga 80 ku buli 100 okutaasa obulamu bwe. Bw'abanga bye yali akola ki? Byali ayitamu nga bamukuba. Banga ffe tetumanyi. Okitegeera? Essaawa eno Mirembe yandibadde bakugamba enja nti Mirembe afudde. Baawe n'akaaba nnyo nnyo nnyo. Soogera bintu bino nti nsambya oba Mirembe, nsambya abonyabonya Mirembe oba Mirembe byayogera bituufu, mpa bantu ekyokulabirako. Kubanga buli kintu Mukama kyaleeta. Bw'olaba ng'omukadde akaddiye nga mwavu, gwe emyaka 3 bakugamba naawe eri gy'ojja. Okitegeera? Bw'oyita mu kkubo nga logo baatemudde ekiro ku ssaawa 9, bali mu kugamba nti naawe kisobola okukola ki? Mirembe endulu gye yakuba bangi abali mu mbeera eyo egyayogerako nti yamukolebwako abasirise. Bakola ki? Basirise. Naye olunaku lwo n'okuba enduulu abantu bagenda okuvaayo okukola ki? Okukuyamba. Ate muyiga okumaneginga ebizibu. Dolini abakazi tebamanyi kumaneginga bizibu. Like the stress tulabika omusajja akomawo awaka n'obusungu bonna aba n'obusungu bungi naye ne lwabeera omukkakkamu nakwatako tokyuka kubanga ebizibu bye nnina. Omusajja ne lwabeera omukkakkamu awaka tova ku buzannyo ku TV tomukulisaayo. Abasajja bagamba kale n'ojja n'ogulagulayo obuntu bw'osobodde omukazi n'agaana okukwata ku kaveera. Abakazi bonna abasinga otulugunyizibwa mu maka abagamba nti batulugunyizibwa. Omanyi omukazi bw'akuwulira byayitamu olabanga omutuufu. Nene omusajja naye akuwulira omukazi byakola ki? Byamuyisaamu. Ngamba bamaama b'eggwanga okuva mu bufumbo si ye solution. Obufumbo bwo nga buyuuga ogozezzaako bimeka busigalewo ne bugaana. Waliwo obufumbo obuyuuga n'otalwana busigale n'obukola ki? Ekyokulabirako osobola okuba n'omwami akwagala. Kanneweereko ekizampo. Nalina omukyala gwe njagala ennyo ku mutima gwange nnyo 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 nnyo. Ate abasajja mulawo okwagala. Bwe nakeera ku makya ne simukubira ssimu naye teyankubira. Ne twawukana. Gwali okubanga buli kanaku. Teyalwanira bufumbo obwo. Nkitegeera. Okitegeera? Omwami akugambye fuluma ennyumba yange waliwo ebibatabudde. Otaddewo ki okumulaga nti osaanidde kufuluma weenenyezza ku bibaddewo. Tolagajjalira bufumbo kuyita mu ngalo. Bino ebintu tulina bibuulirira abasajja kubanga abasajja banoonyi ba ssente. Omusajja taba na laavu, omusajja aba na buvunaanyizibwa. Abakazi tubagamba nga tonnafuluma bufumbo bwo byonna ebyo by'oyitamu gwe mbeera ki gy'olwanye nayo busigalewo.
Dolino ontegeera. Kutegeera. Abantu bangi n'atalwanako yadde. Dolino oyina musajjawo mubadde mweyagala mukedde mutabuseemu katini naawe si mutokutte ne mu blacklist otaddemu. Onoonya musajja mulala. Onooyagala nsi yonna. Nze nina ekifo we nayenderanga ne munnange omu sijja mwogera. Kuba obeerako nnyo naye wano. Olimba. Twayendera mu kifo ekyo ne tutuuka nga tetwetaagana kwambala ngoye kuyingira. Kubanga buli omu yali atumanya obwereere. Twayenda nnyo ekiteetaagisa. Ne munnange oyo. Era nga ffe ne bwe tuba tetwambadde engoye. Bamanya. Tubanga abazi kuba bonna abatulaba bamanyi obwereere bwaffe. Naye kugamba nti nze mukyala wange maze naye akabanga kanene. Bingi omuyaga ogubadde gujja muffe obufumbo buggwewo. Nze bwe sirwana busigaza yalwana. Ekireetera abantu relationship zaabwe okutuka. Omuntu omu yaba alwana kibasayiddemu. Abakazi muyiga okwesiba ku basajja. Omusajja akusibuza emitwalo 5 kakadde. Omusajja asasula apartment ya $2,000,000. Ochegeera. Bw'oba munyizizaamuko n'okuba essimu nga tazikwata. Kuba essimu 8 buli lunaku. Funawo ne line oziwandiise amannya go. Bambye ekisiru. Mumukubira takwata mbu mubulokinze. Gwo bulokinze akufunamu ki? Muyiga okwesiba ku bantu bw'olaba tamuka mukange nti oganye okwata essimu zange naye kino osembye kikola nze ojja kukimanya nti abakazi gye tuli tetuzannya. Omukazi yakingambako nakeera mukubira yakuba ebbanga nga sikwata nagenda ku WhatsApp naŋŋamba yakubisa na simu ndala naŋŋamba nti onjagadde omwezi gumu n'ondeka naye ogenda kukoma ku nze. Mubyukine mugati neddanze mbadde busy sibadde obubeezi kuba kati ngenda kwata nga njaya na buyaya gogaba bagenda kunkola ki oli ndi omusajja akuwa by the way toyina muso bwe yekola ekintu kyonna ne waba ye musobya ne waba kikito mukkiriza at least tuuka ku gate waasula onoonyereza omugambe kati singa tokwata simu zange ku gate yolo n'ekimuli kya bulaka mu nsonda natuuseewo dda kati nja kuba gate nyingire. Nze gwolaba neekuumye ebbanga nga sizannyirwako musajja nakwagala ng'omuntu onkebera otya n'ogenda oyagala kunneyambuliriramu kakati ogenda kumanya nti abakazi tebazannyirwako. Abakazi muyiga obugambo obwo. Omusajja mubadde mukwana kubira essimu nnya olunaku luzibye takubye mbu omubulokinze oli musiru bagenda kukebera nsi yonna. Tunyiga. Omusajja akutute awo tutakuwadde yadde 10. Nenyiga. Enkera takuwadde 10 n'okusatu mugambe nti bwoba oyinamu kantu ekyamadi. Togeya tumugeeza mbamutyaba. Tomugeeza mu bamutyaba nti akasajja kakopi. Nze nalina omukyala natula naye ezza naawo. Olunaku olwasooka namuwa 10,000 zimutwale. Ogwaddako namuwa mutwalo. Ogwokusatu tweerya ne muwa emitwalo egi. Gwokuna yaŋŋamba ati natya buti kugamba bagenda kungoba mu nnyumba. Nkulinze emirimu zamu gyetusinkanye ompe kantu nga tompaayo kantu. Naye sirina wendaga kuba naye yali akimanyi. Omanyi waliwo omuntu akulyako ng'omulaba talina lugendo bwakukwabula mubaka ettaayi bwakuweena. Waliwo omuntu akombako dolini nga tebira lezo tibuje wayimye lwakuba kati omubaka nga mukutta nga nti tompa mitwalo 4 munnange nze seetunda onzinidde ebbanga ddene nga nsirise tova wano nga tompadde ssente munnange nze okusirika ndi musiru. Muyiga okwekaza. Omusajja bwakukwana ng'olina emitwalo 5 ng'omwagadde ng'olaba alina kapasite gamuyiweemu. Gamuyiweemu. Fuuka fala. Omukazi bw'otuuka ku buliri muyingidde loogi bw'otuuka ku buliri tunula butuluzi. Omukazi ekikweyambuza engoye kiki ku muntu akwagala. Omusajja n'agendako wali okunaabako mugundi okutawaazaako mu mpataanya nadda ng'engoye zonna ziwanise ku busumaali engoye engaana. Akaleega simanya waliwo kano akaddugavu ke mwambala kano akabasiba oyambadde nnika erimu omuguwa. Omusajja lwemugenda okwegatta naye nga musajjawo emiguwa gya nnika sooka gireke mu nnyumba. Gireke mu nnyumba nasaasira.
yambala ekipale kye tuyita maaza biki union kye bayita maama umalu tokunamira tolaga musajja nti oli kibanda wa kibuga ate omusajja mbwaba mutuuse mu loogi lwaki ngamba abakazi ebigambo bino abasajja banyumirwa nnyo omuntu abalaga nti fala kubanga yabaleetera omusajja ayagala nnyo okubeera n'omukazi nga 90% akimanyi tasobola kwebaka na muntu mulala naye ebikolwa byammwe bye mukola bitutte emmeeme abakazi edda nagendako n'omukazi yali munyarwanda nagenda naye mu loogi ngamba tubireke nkwegayidde tunaabikola olulala nali mu bokisa bwenti ng'eyagala kwabika bweti nakuba emmeeza nanga nti nkwegayiridde kabaya tunaabikola olulala ogenda kunzita nempulira obuwoomi nga buli mu nze nangamba kitewaŋŋambye neneetegeka ebbanga lyemmaze naawe oli muyaaye katira bajondeese ate nga n'okumujja ku loogi najjanga musika omukazi lwaki oyingira loogi n'olaga nti okkiriza omukazi yenna olina okulaalira ku reception omusajja kwateko mwamboke opaala bupazi nga nseeno n'otiti upapaki weetunda nedda leka bakwateko ku reception ate buuza eno ntwalawa eno wa ne bwoba oli wemakerere weefuule ntomanyi kusoma kigambo loogi lwaki mbagamba ebigambo ebyo byonna bwe tuba tunoonya abantu abatuufu abagenda okutuwasa tuteekeddwa okubalaga nti abantu abaagala okutuwasa tuteekeddwa okutambulira mu kye baagala tutambuliremu kubanga ffe tetuli bagezi buli w'obeera omugezi tosobola kufuna musajja agenda kukuwasa kubanga omukazi omugezi mu nsonga z'omukwano waliwo omukazi omugezi mu kukola naye omukazi omugezi mu nsonga z'omukwano tebamuwasa anti kati omuli amanya nti oli malaaya oba weesalamu obupoloti osala 5 ku 10 osala 10 ku 10 kubanga bwe tubanga tuli mu loogi oŋŋamba otya nti oyagala kabuzi okijjawa waliwo gye bakakkolera otegera nokama ono sina gye kyenaliko n'omukyala ne mmala amaanyi agaddamu ne gambula nangamba nange ekyo kitera okuntuuka kusobola okubeera n'omuntu munnange ne mmala omulundi ogusooka naawe obwagazi ne bukubula oyogera biki ebyo omusajja omulaba apipira amala mulumeerume ffe ddole ne batulumyerumya amabeere ogakutula batulage nti bamaze era ne batuggyako esente omusajja amala otunula butunuzi kalambalamu lumaalumako kyolumye nina ebinuubule buli wamu nze bannumyerumye nze nalinako sente nga nina omukazi namusibuzanga emitwalo 2 naye namuzza ku 5 lwa kunnuma okendeeza okunnuma paka we namuteeka kweji awo naavaako okunnuma naye yannumiranga mu mitwalo 2 nga gaasuubira nga nzenna muno mu kifuba muno yeefuula amaze n'akalambaza obugulu ati abakazi omusajja neyegatta naawe buli mulundi olw'okuba omusajja talina maanyi ga kisajja naawe omulaga tolina kyofunyeemu ate n'olinda bakusiibuza essente abasajja banyumirwa nnyo okumulaga nti omaze abasajja banyumirwa nnyo akantu kano ka size mu baami bakajja quick size jeri omusajja omutuufu wandibadde omukyala bw'omuteekamu omuggo awulira okusindiikirirwa emmeeme omuggo ogwo ogumanyi ogwo omusajja nakuteekamu omuggo n'owulira nga emmeeme ekudda n'omukwatako mu kifuba gukakkanye ati zigugende mu haafu ng'ofa omusajja bwe yandibadde naye omusajja ne bw'aba kadagala kano katunda emitwalo 5 naye omusajja ne bw'aba alina kannaswi mulage nti ofa obulumi kimulage nakunyumiza omusajja yanzijjirayo akatundu ko ak'ekyama nga kalinga naswi nemugamba gwe ekikwambaza engoye eki kiva waka bwerere kuba tewali kyebalaba nga kuliko entuumo y'ebidde ng'entuumo y'ebidde eri bweti naye nga buli webagenda mu kikola n'omukazi amulaga nti munene nnyo okyegeera era omusajja bwe namugamba nti omukazi oyo muyaaye n'amuggyako ebintu byonna yali yamuteeka mu dduuka mu kikuubo omukazi n'adda awaka n'amubuuza nti mbeera nti omutono ebbanga lino lyonna nga tokindaga olw'okuba oyagala onsigaleko buwomu n'aŋŋamba nsonyiwe natya buti kugamba omukazi kati ali waka afumba omusajja talina muggo gwa kunyumirwa mu sekisi alina muggo Mungu yamutondera omuggo oguzaala gwokka manyi ffenna enkola yaffe si yange taliyo omusajja mutono
naye eriyo omusajja yatondebwa nga talina kunyumirwa sexi ayina kuzaala buzazi. Eriyo omusajja yatondebwa nga talina mukwano yadde nga ayina kuba mukozi. N'abakazi mwekiri. Waliwo abakazi talina love. Abakazi mbagambe enkya n'eggulu. Mwewale nnyo obutawooma nga temunnafumbirwa. Omukazi najja nagamba kojja njagala omusajja akubeera naye. N'omukazi ajja kuyita ku ofiisi tulabe bw'oli. Senga n'amukebera nga yasigaza miziina wansi. Mubuuza kakati ani agenda okugula ebintu bya bukadde ataano abitwale ewammwe ku bitundu ebiragwa nti aba yakajja ekigeera awaka nga waliwo abiyingira. Omukazi alina ekintu kye tuyita paralamba fossa. Byebiki? Ebisenge okugenda nga bidda. Waliwo sitayire naye okukwata akagulu ne bakakuba ku kibegabe. Paralamba fossa? Bakiyita paralamba fossa. Ebisenge ebyo okugenda nga bidda. Waliwo sitayire eyazze bye nnyo teyonoonye bukyalawo. Babakwata okugulu ne bakussa wano. N'afukamira n'atandika okufumita mu nfumita etali ya buvunaanyizibwa. Tomba akwonoona. Akwonoona kuba aguze buchipusi bwa ttaano. Ne nayireezi. Okitegeera? Yes. Omukazi buli yonooneka paralamba fossa oba tokyasobola kuwooma ng'omukyala. Paralamba fossa bye bisenge ebyo ebigenda nga bidda. Omukazi buli woyonooneka kye tuyita basoline gland. Otyo? Oba tosobola kuddamu kubeera na muntu. Omanyi omukazi buli wobeera nga tonyuma mu kazannyo. Kiraliikiriza omwami wo nti olabika oyina b'onyumira. So kirwadde kikola ki? Abakazi balina infection baziremedde zigenda bavirako okulwala kansa. Infection ze zikyankalanya amasannyalaze go ng'omukyala ne goonona skin gland. Skin gland yeringa prostate y'omukazi. Akantu akakaaba obwo obuziga. Ati obwo obuziga bwe bujja ku basoline gland. Basoline gland amasannyalaze gaayo gakolagana ne clitoris ne labian. Omusajja buli wakweweta clitoris ne labian. Basoline gland efuna obwagazi. Amazzi gano gemuyiwa chaka ago mugayiwa ne oba toyina bwagazi mugasindika nga musulo. Amazzi ag'obwagazi bagayita basoline gland okuseerera. Ekyo tokinaako kontrolo. Kikakase nno abantu kubanga bayinza okugamba nti tuli mugundi. Nti abasajja bamanyi abasinga nti amazzi gano ge bayiwa agagatonyanga enkuba gategeeza bwagazi eri mukazi. Abakazi mwegende mujjanjaba infection mu budde. Ekyokubiri mwewala okwegatta mu nneegatta ey'okukyamuukirira. Beera n'essuubi bw'oba tonnawasibwa tomala geegatta. N'abaami bangi mumize ebintu ebibaleetedde obuzibu. Mumize empeke ezitali ntuufu. Simanya panagula simanya biki. Mumize ebintu ne biboonona system. Omukazi gw'ogenda otandika naye obufumbo nga tokyalina maanyi ga kisajja yadde alowooza ki? Dolini omukazi takkiriza nti bbaawe talina maanyi kubanga omubiri munafu. Omukazi amanyi nti omusajja obutaba na maanyi alina gy'asoose. Kirungi nnyo obufumbo. Abafumbo bonna abasinga bakubakamu. Naye baakubako obuna. Omukazi agumira awo. Nakati omwami wange yanafuwa bunafu ye. Byaka birowoozo. Naye gwe bukyanga otandika obufumbo mukyala otafunanga ku ssanyu. Gwe omukazi wataggulukuka wansi wenna n'oggwawo ne tuleere kukyukiramu. Olinza ani akuwase gw'ogenda otomeza? Tugamba abaana ab'obuwala bali ku love life. Mubeere mu relationship n'amagezi. Weerekereyo mu bitundu bye ebyekyama, weerekereyo akantu akalaga omuntu omutuufu nti tobadde mu basajja obadde mu kukola. Ne bakutagguludde wenna bwe tubyogerako nti bawemula. Weemanyiza ogendako mu wakisingi. Kubanga buli wokozesa ejjirita eyo entakira ogenda kuguba. Mwemanyiza okukola. Mwemanyiza okunoonya abasajja abagenda okubaagala oba be mugenda okwagala. Naye mulekeraawo okunoonya abasajja abagenda obbamalira ebizibu. Dolina ekisibya abakazi bonna mu buwuulu. Banoonya basajja babamalira bizibu. Tebanoonya babaagala. Kubanga buno obwenzi obulaba ffenna twenda. Nodolini kankubuulire. Okimanyi omwaka gusobola okugwako nga tofunye miliyoni 2 mbasajja. Naye bw'oba obadde ne firiji w'obadde okamulira obutunda ng'osuula omutwalo oba na mmeka? Sobola zifuna nno sente. Oba na miliyoni 5. Kati ogamba omukazi
nti mu myezi 6 omusajja akwaye emitwalo 3 omu ku 20 agakwebaseeko ekigaano funa ka firiji ka mitwalo 6 otunda obutunda bwoba akasera ove ku basajja kiki akulabanga omusiru abakazi okulya abawala bana abato okulya kwabaleetedde ekizibu ky'okwagala okwenda gwe no meeting abasajja bo bangu ogula emmere nga wakatuuka bwoti ayangwa nakuwe bakuweeki juisi baleete ogenda kunywa ku bbiya babyanguyirwa naye tewali musajja agenda kuyimirira mu kizibu kikutuuseeko have a person ng'omuntu abasajja bamaneginga ebizibu byammwe kubanga balina kye bagenda bafunamu obudde obwo donya kikunguzisa emmere olye bulungi ompe ku mazzi nyumirwe naye tojja kunkubira simu nti oli kaseese nkuweereza emitwalo 10 nga ngikuwa kuki tosobola kakati abakazi beerabira nti omusajja ekimuntu aza mu gavana ayagala nsanyuse neegatte naye bulungi omusajja ekimuntu aza mu kulya emmere ey'ebbeeyi ayagala kunsanyusa mweteere usooka weebuze bulamu bwo abasajja bonna b'oyenzeeko bameka abaali bakuyambye mu kizibu nga tebasuubira kwebakako fedinga bufedinzidde olino olabe essimu z'okuba nga tekyali akwata nga tetayagala mmanya obogoba kubira buli musajja omugambe nalwalamu wiiki namba nondabako odduka misindi olaba obawo n'abawa n'addamu okukwata essimu tera baba batya kati tugamba abakazi nti ensi y'obufumbo ensi y'okubeera ne future mu bufumbo eri mu kukola emirembe tegiri mu bufumbo bwokka emirembe kisobola okuba mu buwuulu nga bwe nadde nkikunnyonnyodde mu kusooka kituufu so kyenkubiriza abakazi leero mukole ate nga tukibakubiriza nnyo mukole si kibi okwegatta ng'ekikututte mu sex kusanyuka ng'omukyala kibi nnyo okwegatta ng'ekikututte mu sex kubaako kye bakuwa nga bamaze okukozesa kibi omusajja asobola okuyita ng'oyagala kwegatta naawe omaleko n'alowooza nti akwabudde ne mutuula samweya ne mulya ne munywa kumbe nawe obadde okyagala ne mwegatta n'akudropinga nga nti nkimaze kumbe nange mmanyi nkumaze nze omukazi alina miliyoni ze 2 ku akawunti ogenda mukozesa ng'omuwadde ki mwewale nnyo okwendera mu bwavu mwe abaana oba oli muvubuka oba oli mukyala mwewale nnyo okwendera mu bwavu kubanga obwavu buleeta siriimu era abakazi bangi n'ogenda naye mu loogi tayogera ku kondomu abavubuka bangi akwanoonoona jjukira buli wobeera omwavu ng'oli musajja onoonya naye mukazi kifuufu asembayo g'osobola okwegatta naye nekifuufu naye alinda buli yajja amuwe afuneyo 5 oba 7 ne mufiira awo tugamba abakazi mwegatte ng'ekibatutte mu kwegatta kufuna ssanyu lya kwegatta togenda mu kwegatta nti ogenze ku mulimu omusajja aba akukwanye nga tonnabaako kyofuna ng'omwana ow'obuwala mutunuze mu bya future nti natandika saaluni yange yiino oba nga natandika saaluuni netaaga miliyoni 5 nsobola okukola kimugambire mu budde obutuufu tokimugambirawo kigawaye mu budde obuki obutuufu bw'aba tali willing ate era kimugambe ng'ali wasa okukola ekyo musabe ekintu kyali wasa okukola otegeera kintu ng'olaba takisobola naye gwe buli wobeera mu relationship ng'ekizibu kyo kyakulya mukwala njagala kulya ku kefusi nga baleeteyo 3 akasambu njagala kuwuta ku kigere ebizigo byange byaweddemu bagenda okuzinira ku bizigo ebyo n'enkoko naye buli wokubayo ku ssimu ey'obuvunaanyizibwa nti neetaagayo ku iPhone endala eno tekyakwata bulungi kantu olaba emisege bwe gidduka n'osigaza buwala ng'ekyalinamu anti kakati bwe kijja leero nokiga nti njagala ya iPhone mukama agenda okujja yeeteeba nti tulabe wiiki ejja oba omumazi oyo wiiki ejja tayinza kumiitinga oba omumazi esimu tajja gikuba olwananga nnyo omuntu akukomba okumukaabira ebizibu ebinene bwagweteeba naye yamadduka yekka weewalanga nnyo okusirika ng'oli mu relationship ng'omusajja yeerowooleze nga yeerowooleza atya mwemanyi ebizibu bye tulina ku mutwe nze nno n'emitwalo 5 sigigaba nga tozinsabye nze alina okusa ati nze musajja
nze musajja ayendedde ebbanga nengambula omukazi gwe nkubira ne ngati ndi wano najja nze ebbanga nali namala nga nyenda sasa nyusako mukazi ennaku ennyingi emutwala bwomukubira ekyatakwata buli wabasanyusa bakwetuumako noba n'abakazi ana boyendako buli omu asuubira 10 muwa akasanvu enkya bw'okuba afuula bisi abembwenu abozala b'embwenu eno sayiti etambula omusenyu bayuwa buli kyabulabe nnyo okusanyusa omukazi buli wobeera mu bulamu obwekwenda oba obwekivubuka nga tonnawasa weewale nnyo osanyusa omwagalwawo omusajja gw'otalinamu interest bw'oba talina mitwalo 5 ndeka lwaki weegonza takulire ku chipusi mubuulire amazima ensonga endala gyenjagala ogamba abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi waliwo otawuli ku social media olwa Godfather ne Professor Loni Professor Loni yavudde n'annyonnyola ensonga ze nti si kirungi mwana wa bulenzi kuwasa mukazi atalina mulimu kati Godfather n'atabikkiriza Godfather n'agamba nti oyo Loni byayogera agenda bigambe banne bwe baagala basuga mami omukazi oteekeddwa kumuwasa kasita abanga mulamu bonna nga batuufu mu point ze bawadde naye nga mulimu obuulumira obutono benjagala okugamba balaba love life ng'omwana ow'obulenzi yenna ndaba towasa bw'otuukanga mu myaka egiwasa oba olina okuwasa naye olina okuwasa ani bw'oba tonnaba kwezimba ng'omukyala ng'omusajja omusajja tolina kuwasa mukazi atakola ng'otandika butandisi kukola tolina ky'olina olina kalimuko londo bamwe abo balina omulimu asobole okufuna akanaana ofune ogumu ekitundu mutambule wabula ate bw'oba omaze okukola ssente zo ne ziwera tewali kikunoonyesa mukazi nti alina omulimu bw'aba azze kirungi bw'aba tagulina soke omulimu ojja gumuteerawo otegeera omulimu ojja gumuteerawo mutambule naye togaana kuwasa nti nze embeera gye ndimu sirina kuwasa olina okuwasa naye omukazi ng'akola ki ng'akola kiringa mukazi ofumbira otya omusajja emyaka 4 nga mwavu wabula myaka 5 nga tannaba kwetegeera kwezulaalyawo n'omusanga ate ng'alina lubuto myaka 4 ofumbira otya omusajja emyaka 4 nga talina ssente sisoogera ku nnyingi naye ofumbira otya omuntu emyaka 4 ng'era okyasaba sereza enviiri ne zimala emyezi 2 ayi n'ofuna n'olubuto musajja wattu anoonya bavvuunuka bizibu ebimwongedde bw'akukuba ekiro ngoga nti omusajja nkuba omusajja yenna ndaba ng'oli myaka 45 ng'afuna omukazi ku myaka 4 n'akaabakaabya akajanja muyiseemu empi kubanga yanoonya kutikka mugugu mulala so tugamba abantu ffenna laavu tujagala nga tutambula ondaba sina kyennina ngudde naye mulaavu olemeredde okufuna akaweta olemedde ogenda ku famire okyegeera oyagala kuzaala tusula mu luumu emu neeyiya bweyiya ondaba njikiriza kubukakamu bw'olina gyendi jangu tunaasula kafaliso kano nkerenji ye bwe nafuna ng'akanaana ndabi ne woogenda okukolera eddakiika 2 oli lubuto ambabuulire sobola okuba nga njagala mwana naye ng'embeera gye ndimu sinnatuuka gwe maama kindage abakazi nabagamba teriyo musajja asiima baana mu bwavu abaana babasimira mbugagga ne bw'onoozaalira omusajja omwavu abaana 10 bakugwe mu kiwanga talimanya valiyo kuba wamutikka bizibu nkubuulira mazima n'ofuna obuto n'agayiba negwe eva obeera lubuto gugolooza lwaki bannamba 2 baagalibwa okusinga nnamba emu bawa emirembe basoma embeera n'agamba kandawo bansobola omuzaira oba sikati njira muwamu obudde basoma embeera namba 2 mugezi wamanya nti wazifunye lwakaaba ebizibu namba 2 tayomba laavu yagisoma mu katabo namba 2 bwakuba nga tokwata simu agivaako ate tagirinda kuvuga eggweyo gweowaawako okubi esooka n'eyokuna omusajja ali mu meeting oli yamubba sente ze ez'ettaka okuba essimu 4
Noweza ne voice note ng'emuvuma. Ate nkukubidde essimu ekifo y'okungamba ekibadde kikubye essimu oli mukuleka ndera akikwata ssema zange. Tomanyi mbadde ku ki. Namba 2 takuba ssimu kuggwayo. Amanya ndi kati ono alina okulaba essimu anzirire kuba alabika ali waka. Okitegeera sigamba abasajja nti mufune namba 2 naye ngamba abakazi mulwane nnyo obutasula mbababa mmwe obutabasula mu buvunaanyizibwa nga mulaba embeera gye mulimu yakweyiya. Kiki ekikusombesa abagenyi awaka? Kiki ekikusabisa omukozi? Tusula mu luumu 2. N'olabemu. Tusula mu luumu emu. N'abasaba abakozi bali mu luumu emu. Tusula mu luumu emu. Ozadde akaana. Oyagala mukozi. Kyebali. Odidde baganda bo oli mu kubaleeta waka. Muyina rooms 2. Tuyina rooms 2 luumu emu. By the way. Ontera abantu awaka era nguyise TV ennene nti okuswala. Osombera abantu ontomeze entebe ez'emu ekitundu. Osombera abantu onzije mu nnyumba eya 3 nsuule mu y'ensanvu. Chika. Otegeera? Eka. Omuteekako ebizibu biri byonna. Baawo. Buli wembeera wakafa ffe kituguze ebintu by'omu nnyumba ekitupapisa okuzimba. Kankubulye Dolin. Abasajja bangi abazimbye ennyumba nga tebannafuna capital. Olw'omukazi okuzaala abaana, omukazi okuteekawo embeera, abasajja basenguse. Omukazi yakazaala akaana kamu ka mwezi ogwo anoonya maid. Yamunoonya alina lubuto. Bave mu nju ye15 bali mu ya 3 mu meka. Mu 5. Mu 5. Oluusi bayingidde emitwalo meka? 4. Enfuna y'omusajja teneeyongerako, n'expenditure ekoze eki? Yeeyongedde. Kyokka ne maid gw'olese omusajja alina omusasula. Kyokka ekyo n'okuba essimu. Taata muzeeyi. Mwana ono alimu ku musujja yangu wanyangu ebiki. Olowooza nsanyuse. Nsanyuse. Bunyangu webiki. Otijja ki? Fa abasajja amawulire agasinga otuwa essanyu nga tegagenda tujjako senti. So ngamba abakyala omwami wo bw'oba oli naye lwano neme musuula mu buvunaanyizibwa. Tofuna lubuto wantu wateetaagisa. Tosombasomba abantu baleeta waka. Muzeemu amaanyi omulage nti wano wetusula wamala. Muzeemu amaanyi omugambe nti ekituufu kiri nti ekitanda ky'oyagala okugula eky'emitwalo 6. Sene tuzongereko tukole bwe tuti. Kituufu. Okudda ku bakazi ababagagga. Omukazi mubadde mu bwavu n'ebbaawo nga tokola oli waka. Ng'era oyina emirembe. Baawo afunye ssente omukanda omulimu buli lukya kati olaba waka wakunyiye. Wobadde wagumira mu bwavu kati ate mu bugagga wakwokya. Musajja anyumira nnyo omukazi w'okumulaba awaka ng'ali mu baana. Goita kajajjako kukola. Ozuuke ng'essaawa 12 ogende ku mulimu. Oyingire ng'essaawa 4. Ngamba ebintu byenkola byange naawe. Musajja buli olaba ng'alina ssente ng'omukazi omulimu agaanya akuzza mu kino akuzza mu kiri, manya omusajja we akwagala nnyo ayagala obeere mu baana. Kasaba ng'asobola okumanaginga ebizibu byo. Waliwo omusajja agaana okukola nga tasobola okumanaginga bizibu byo, naye omusajja aba asobola okumanaginga ebizibu byonna asaasira. Lwaki weesiba kukola? Kituufu. Kola kuleke. So abavubuka onjukiriza bw'oyogeddeko ekyokuzaala n'enjukira ebibaddewo ne bya Bunoke n'oyo omuwala. Kuzaalazaala one night stand mulundi gumu gwe kubanga oli alina erinnya. Kakati ate bw'otunya ensonga za Bunoke. Weewuunya abakazi batwaba ki? Abakazi abasinga munnange, omukazi ayinza okulaga obunafu bwe mu public naye ng'anoonya omuddire. Era olaba bagambye mbombo akyamwagala nze n'ojja kati nenzija nkusaba kagaali k'omwana mu kamera. Mu kamera. Oba yatandabirira nze njagala kagaali k'omwana. Ate nze kati bwe mba nkulinamu abaana oba omwana n'ogezaako n'ogenda ku poliisi oba mu kamera. Toddamu. Oyo osi yabajja omulabirira mpozi. Kubanga naati nange bye mbadde ntya bulijjo nkulabirira nga nti ebyo ate obikozi. Kati ovuddeyo. Era Bunoke amagezi ge mmuwa lwakuba nti Bunoke musajja muzadde. Musajja wa buvunaanyizibwa. Platform ye abantu bangi abagifuliddeko obuyambi. Naye omuntu akukooya. Naye mbabuulira omukazi akulinyirira olw'omwana omulekanga. Paka oba asobola okumukuwa amukuwe. Eriyo abakazi
Nobeera mu bwavu nadduka. Nofuna sente n'akomawo. Olw'okuba bamuzaalamu abaana. Omukazi n'akufuukira ekizibu. Ate bw'obanga olina emmeme nafuna nti ate oluusi oba kyali kikuwoomera noga nti kampitemuko katono. Oluusi akubya akakopo fiizi w'abaana bike nga gyawo nsange wano n'omuyisaamu awo embooko nga nnya. Noga nti ate nkoze kyaki bannange efudde nkoze kyaki. Ate bafuna embutaamu. By the way abakazi balekera awo bambi that's bad. Kibi omumalako emirembe olw'omwana. Nonya omuntu omulala lwaki onneezingako? Nze nkulira abasajja. Omusajja omulala agenda okujja mu bulamu bwange yalina okulabirira omukale asobola bw'aba ayagala. Abakazi balina ekizibu bw'omwagalako n'alowooza nti gw'osoma n'omubuuza be nasanga bakwebakako be nasanga bakwagala lwaki bo toba mentioninga. Okitegeera nakusanga olina emyaka 25 nga tolina na buleega busatu naye kati atondaga nti ebintu byo mbitwala ebiriwa sirabirira mwana sikola ki gy'olina okuloopa eyo. Oli mutuufu akadde yanziza olanga bintu byo. Nabagambye akadagala ka sayizi kano dira nga tolese putu gutumala powder situndda putulu kubasannyalaza mpozi tuba n'akabinika kaba ka mutwalo okakozesa nga ogenda mu kikolwa. Kabinika kalungi nnyo abaami kibi nnyo osasudde loogi emitwalo 8 mulidde emitwalo 7 ate amanyi g'ekisajja nga toyina. Gula akabinika mugende mu loogi agumu kitundu n'emmere muli eya 5 omukazi asanyuke sande nnyingi ozimusiibuze. Ate kinyaga n'abasajja mumanye ekirala omukazi omulaba embeera gy'alimu. Omukazi omusinkanye emirundi 7 olugoye luyajjiramu ogwasooka aluzzeemu. Enviiri okuva ddiza omukazi enviiri oziraba. Omugatte omukazi bw'ayambadde obulaba. Essimu gy'akutte ogiraba. Ekikwepansa kateregga nti ogula mmere ya mitwalo 6 omutwale mu loogi ya 7 ate omuwa emitwalo 4 kiki? Lwaki tolabirira? Omukazi mugambirewo nti nkuteddeko emitwalo 15 ku ssimu jangu ng'omaze okulya nsanga kaloogi bakayita wano linnya boda ndi wano. Abasajja basipendinga sente nnyingi mu kusanyusa omuntu gw'alaba nga byamukolera si byetaaga. Omukazi alina akasimu kamapeesa buli w'omusinkana okumwebakako mukozesa emitwalo 6 wakamusinkana emirundi 7 akabidde essimu ya 2 yakulema. Okitegeera sinayinako omukyala namuwaako emitwalo 5 nemuga nti ngenda kukuzinira okwo emirundi 4 naye okumanya yali muyayi yajja emirundi egi engeri ya 5 gyali yagakozesa ne gamuggwako yajja egi nangati nze buba tompa sente ndeka naye nga 5 gange gamugye wabi. Abakazi muyiko omusajja abakwajja miliyoni n'agikuwa tematema kweyo mulekenga jangu omusanyu soddeyo. Naye olw'okuba gw'ogisse kati oyagala nkuwa endala bannange tunaddamu kale kojja. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple,